Weewaawo kakati nnyabo ogambye nti olina ekirooto kitutte emyezi egiwerako. Ekirooto kino ogambye nti oloota nnyo ng'olaba weegatta n'omuntu naye ng'ajjira mu kifaananyi kya bbaawo buli kiro, era n'ogamba nti waliwo n'olumu lwe wafuna ekirooto ng'otudde ne kitaawo omuto, taatawo omuto, mutudde kuyisizzaamu omukono ayagala okukwata ku mabeere, naye ne weekanga nnyo naye ng'olaba nti ekikolwa taata si kye yandikoze, ng'olaba kya nsonyi, olaba nga tekijja, taata si kye yandikoze, taatawo omuto, era ogambye nti taatawo ono yafa. Kakati n'ogamba nti olulala n'ofuna ekirooto nga omusajja muzungu, ng'era muli mu bikolwa bya mukwano, ng'era olaba naawe ate era olaba nti fomula kwegamba naawe gy'olimu, n'oddamu n'ogamba nti n'olaba omusajja nga mukulu ali mu ngoye enkadde nnyo nga alina ebirevu yenna, alina ebirevu bingi, naye n'omulaba ekitundu ky'owansi eno nga obusajja oba obusolo nga buli bweru ng'obulaba. Kakati weemulugunya ku kintu kino ogamba kye ki? Era obadde ogamba nti singa wabeera wampabula yenna, naye nno ebintu bino si kinyuma okubinnyonnyola, era tuwulira abantu abamu nga bawa obubaka, abamu nga basaba okumanya n'okutegeera, naye n'olabamu nti ono ajja kukola ono tajja kukola. Ebintu bino bye muloota, waliwo ebirooto bye tuyita ebisajja, waliwo ebirooto bye tuyita ebyakalumanywera, waliwo ebirooto omuntu byafuna nga mu maaso ajja kusasulwa maziga singa aliba tategedde kiri mu bintu ebyo, waliwo ebirooto omuntu byafuna nga ye abiraba ng'ebya bulijjo, alaba ng'aloota ebya bulijjo, naye ng'ate ggwe experience gy'omaze n'abantu abakukyalira ne boolaba ne boosanga ne boolabyeko nga olaba nti mulimu abajja ng'alina emyaka 60, takyalina busobozi butambuza nsonga, naye nga alina ekimbe tekiwona, naye nga kimuluma ate nga tafa, kyafuuka kya lutentezi, kyafuuka nga muteego. Okitegedde? Kakati naawe ggwe aloose ekirooto kino, bwe nkuwulira enjogerayo ndaba nga ebintu byo bizibu, ndaba nga tugenda kunnyonnyola omanye, naye ndaba nga oba onoobitambuza oba onoobituukiriza, leero kwegamba olabira ddala nga mmwe bamu abaliwunzikira mu mbeera embi, mu bulamu obubi. Eriyo abantu nga balina bazadde baabwe ng'ayogera yekka, twafunako abawala baatuleetera maama ku lubiri, baleeta maama naye nga maama alimu akalalu, maama tategeera nti be baana be, maama nga waatuula waafuka, maama engoye azifukamu bawala be bakyusa, gomesi ne bajooza, nga bw'omanyi omuntu eyeefukira aba awunya omusulo, maama ng'atama era ddala nga yeetagako baana be bawala, nga atama awunya bubi, nga n'okujja mu maaso go owulira bubi, awunya bubi, atuuka omuntu neyeefukira n'atuuka ekiseera nga takya, engoye ze bamwambaza zonna zaayonooneka. Kale nno maama ng'atambula alya, amaanyi agayina, naye nga maama obulamu si bulungi. N'abantu abalala abakulu bangi babatuleetera naye nga bambi obulamu bwayonooneka, nga balina ebirwadde naye nga tetusobola bivumula, nga yabireeta yanyiiga n'amala nga teri musawo alibivumula. Kale nno ekirooto kino ky'ofunye ekyokulaba nga ofuna omuntu akwegattako afaanana bbaawo, kabaka bulamu akubanja, otuddemu ekitundutundu ky'abannaalongo, otuddemu ekitundutundu ky'obulongo, lubaaliwo wa mbiri, lubaaliwo wa nsozi, lubaaliwo wa kwebakirira, lubaaliwo wa kuva ku byoliko ogenda okola ekyo. Bannange, oba omukyalo ono anaasobola, bw'owulira enjogera ye osanga ne ku mirimu gy'ali alaba nga kizibu okuleka byaliko, kizibu okugenda ewatu neyeebaka emyezi 8
alina katambala ku maaso, ebyensi byamutwalako ekitundu, ate nga ekitundu ky'obulamu oluusi agamba nti oba nditereera agandooza oba bulikya Mukama nanfuwako akasubi ekitasoboka. Kale nno ng'alina kwevaamu, alina kusalawo, alina kuleka byaliko, alina okuleka omulimu gwaliko, alina okuleka abantu be, alina okuleka bba n'agenda yatereeza obulamu. Kale nekitundu nino mwolotera kabaka bulamu akubanja era nga bbaawo era nga yakulonda oli mu lubuto lwa nnyoko, oyo nno yajja n'akwegattako n'akukolako ebyensonyi, kyekitundu kye tuyita ekyakaggwa ensonyi. Okitegedde? Kakati nyabo ogambye nti afaanana bbaawo mubigenda mu bikolwa by'omukwano era ogambye kikuluddeko. Ekyo nno bw'oba okifuna ebintu bingi bitaataagana mu bulamu bwo, mu mbeera ze ez'obuntu. Obeera ofuna okusomoozebwa, obugigi, okwemulugunya, obulamu tebutereera mu bintu by'okwetooloola nga ggwe omuntu. Obeera n'okusoberwa okwa buli budde, olutwe, bintu bingi. Kakati nyabo n'ogamba nti ate mu ekyo bwe kidda ku bbali olina omuntu kitaawo omuto, imagine yafa, ali mu suuti ya bbulu, akukwata ku mabeere nga olaba agenda kwagala omuweeko. Kakati bannange n'osoberwa n'ogamba ate taata nga kino tekijja. Ekitundu kye tuyita ekyakaggwa ensonyi. Ekitundu obulamu bwo bw'otambuliramu bulimu kaggwa ensonyi, era ng'ekitundu ekyo ekyokulaba obwerere bw'abasajja kissa, kitta bubi, kyonoona obulamu bw'omuntu, era obulamu bugenda bwonooneka mpola mpola ng'okyalina amaanyi okola ekyokulya okifuna biki, bwonooneka mpola n'ogenda ng'obulamu bwonooneka paka obulamu bwo lwe bwonoonekera ddala. N'otondebwamu obulwadde ne bukuluma emyaka 10, imagine nga tofa naye ng'ate buli ddwaliro ligendamu, buli ddwaliro likuwa eddagala, baprofesa ab'enjawulo, olongoosebwa, sikaani zikkebera, ebintu bingi, n'otuuka amalwaliro amanene, amatono, n'omira eddagala, empiso, n'ofuuka wampeke, naye nga tofa ate nga wooli, ate nga weebuuza ekyakuzaaza, lwaki nze, lwaki sifa nenvaawo naye nga tofa. Kale n'abantu abaloota ebiroto bwe biti tubalabye bangi nnyo, naye nga alina ebyamugiranga ku mutwe naye nga teyabifangako olw'okuba yalinga alina amaanyi, bw'alinnya takisi agisobola, bw'ayoya ekyokulya akifuna, omulimu alina, buli kimu akirina. Kale n'abantu bwe batyo bawunzika bubi, baba bakalogojjo, bawunzika n'obulogojjo baguddemu obuzoole bwe bitaba birwadde, olunaku ambi n'empeke 10, ebiyiso, budomola bwa ddagala, biki ebintu eby'enjawulo. Kale nno nga tuvudde mu lulonda kambe, kubanga kino si kye kyandeese, wampadde bubaka bwo nga nina okubuvuunula, sijja kufuuka ng'eyagenda okusaba eryato, bwe yatuuka eyo nga bajjula ate n'asiisira, n'amala okweronda nti bampe guli omummonde, mpomerwa nnyo ekinyeebwa bannyongere. Kale abamutumya eryato ne batuuka okukonkomalira ku ssogolero. Akati sijja kufuuka ng'oyo, njagala oterere bulungi nkujja amaggoosa envule. Akati kitaawo omuto ng'ali mu suuti ya bbulu, kitaawo lwaki kabaka ajjira mu kitaawo akugamba nti ntudde mu kitundu kyakaggwa ensonyi, kuba ekituufu taata tasobola kwegattako. Kati bw'ayambala taata embeera ebeera eggaye oba tokyali muntu. Okitegedde, omuntu tasaana kwegattibwako mwoyo gwafa, omwoyo gutaliiwo. Kati taatawo ajjidde mu suuti ya bbulu. Essuuti eya bbulu kabonero akakulaga nti gwe walondebwa mu kika kyewammwe, nga gwe olibbulula ekika abaana abalijja. Kati olubimbi olwo bwe luba nga lukulemye okulima era nga tosuubira ddulima, kubanga lubaalewo muzibu, lubaalewo wakwebakirira wakati w'emyezi 8 n'omwaka, nga toli wuwo, nga toli wammwe, nga tokola, nga waleka buli kimu ky'oyina. Leka buli kimu ky'oyina ongoberere. Olugero luli mu Bayibuli ku lugero lwa Yesu. Yagamba omukyala nti bw'oba oyagala okuwona, genda oddire buli ky'oyina okireke, okigabe, ongoberere nga bw'oli. Kyali kigezo. Kati no ye lubaalewo ggwe nnyabo.
kakati taata ali mu suuti ya bbulu, walondebwa okuva mu lubuto lwa nnyoko nga gwe olibbulula ekika, gw'olibbulula omwana n'omuzzukulu, gw'olijjawo ensobi, gw'olijjamu obusobe, gw'olijjamu obwakaseegu, gw'olibbulula lubaale, emizimu gy'ewammwe, emisambu wamu n'amayembe, gw'olizzaawo ebyasobagana n'obisobolola, ye suuti eya bbulu. Taata eyafa, ekigambo eyafa oyo ye Kabaka Bulamu, yajjira mu bwa mufu agalamidde. Okitegedde, taata eyafa ayagala okukwata ku mabeere. Ekigambo kukwata ku mabeere, amabeere nsonga, amabeere kikolwa, amabeere ge gayonsa abaana, amabeere muntu gakwatako ng'agenda mu mukwano n'ayagazisa munne. Lwaki ekikolwa ekyo kibeerawo? Bakubanja ki? Kabaka agamba ki? Kabaka akubanja obulongo bwe, otuddemu abalongo be, otuddemu eggi ery'olubereberye era nga olimala kuzaala baana abo. Abaana bajja kutuuka bakumenye, abaana bali ku mugongo, abaana beetaaga kuweekula, otuddemu obulongo obw'olubereberye, otuddemu olutembe lwa jjajjawo olw'olubereberye, nti kati gwe ne bw'ozunga ku basawo 100 teri musawo ayinza kutereeza, teri musawo ayinza kutereeza nsonga zo, teri musawo ayinza kulambika nsonga zo. Gwe wennyini nyini oyina okutuukiriza olugero olugamba nti luya lwa munnyindo, omunaku kaama yeerandeza yekka, teri alikuyamba ku nsonga eno. Emigugu egyo gitudde ku ggwe egy'ekika, ab'ekika ne bwe baligaana gw'olisigaza ebibuuzo nti lwaki wagaana. Omusajja omu ali enkoko ye, lwe lugero lw'otambulirako, nti ne bw'oliba tofunya kugoberera, olitambula n'ogenda n'otereeza ensonga. Ekizibu ennyo gy'oli mukazi gwe okusinziira ku njogerayo. Tetuganye oyogeza bulumi, n'ate ffe tuba tulaba omuntu anaakola ekyo. Kitegedde, wano omukutu guno gwaliko abagamba mbwa nti ebisawo ebisibe anti covid, singa tabadde covid, singa tebibadde bisibe, ze nandiise na mu bbanga. Era bannange bwe babigulirawo kati bukyanga babigulawo emyezi giyise, abamu kubaaweranga tebeenyeenya. Okitegedde, kale n'omulya mmere aba muzibu, omulya mmere tategeerekeka. Kyova olaba nga Lubaale yabakyawa nnyo, kubanga omulya mmere takola ndagaano n'etuukirira. Omulya mmere okukola eki ky'olina kusooka kumukuba. Kitegedde, ensonga lwaki Lubaale tanenyezebwa. Omulya mmere bw'oba omubanja mala mukuba, mala mulumya, mala mujjako bibye. Ensonga lwaki abamu bamala baavuwaza, abamu bamala balwaza, abamu bamala balumya, abamu bamala bajjako byabwe. Kale nekyo kyaliwo lubereberye nti omulya mmere aba n'emputto, omulya mmere tatuukiriza. Endagaano y'omulya mmere tekwatagana na ya misambwa. Musambwa bwe gumuluma, bwe wabeerawo ekyekwaso nga yeekwasa. Ebisawe bisibe, ate covid, singa tabadde covid, nze olwaleero mbadde nsula Uganda, biki. Kale nno kubamu kubaaweranga, olwaleero tewakyaliwo awera. Okitegedde, kale nno nawe mukazi wattu, sikulaba mu kitone kigenda kutereeza ebyo. Ffe katukunnyonnyole, ffe katukole omulimu, ffe katwetikkuleko omugugu, kubanga watubuuzizza. Tukuddemu tukwanukule akawanvu n'akagga, tuula onywere osimbe olukono maada, kubanga onyumirwa nnyo olugambo, nange nkujje amaggwa osenvule. Okitegedde, kakati nyabo omumbejja, taata okwegatta naawe kikolwa kyakaggwa ensonyi. Kitegedde, tereza taata Kabaka Bulamu akubanja okumubikka. Bw'omala okumubikka n'obulongo bwe bamaama, bw'omala okumubikka ate ogende otuule mu mbiri okkalire. Oliko omuzimu, jjajjaawo muzimu nga yakolanga mu mbiri. Oliko omuzimu nga gwatabaala era nga gwamala ebbanga nga gwafumbirwanga mu mbiri. Si kufumbirwanga mu mbiri, wabula gwaliko muka Kabaka mu lubiri olumu edda. Okitegedde, era nga jjajjaawo oyo yatuula mu mbiri. Kati ekituntundu ekyo byokola ne gy'obeera si bye baagala, ne gy'obeera si gye baagala, ne by'oliko si bye baagala. Baagala ekintu kimu, olina okugenda n'otuula mu lubiri lwonna lw'oliba ofunye, olubiri lwonna lw'omanyi. Ensi eno nnene,
oba luli luddawa oba eyo ku kyalo gy'obeera oba olina gy'oluwulira naye nga lubiri oligenda n'otukkiriza ekyo jjajjaawo kye yakolanga. Jjajjaawo yatuula mu lubiri n'azaalayo abaana era ng'abazaalira kabaka era nga jjajjaawo yazaalira ddala abalongo. N'olwekyo abaana bo be bakumenya be bali mu bulamu bwo be bakuleetera abantu abeegatta naawe. Olitambula n'ogenda mu mbiri n'otukkiriza obufumbo bwa lubaale. Obufumbo bwa lubaale kwe kubeera mu nnyumba za lubaale n'oziweereza n'otukkiriza ebintu byazo, kabaka n'omusasula ate n'omwambaza ekkanzu era naawe mu lubiri omwo bali kwambazaamu gomesi. Awo nno olibeera oyise obwannaalongo. Bingi by'oliyitamu era bingi ebiri kutwala mu lutabaalo olwo, bingi era olivaayo otuukiriza obwannaalongo obwo mw'otudde era obukubanjibwa olwaleero bukuleetera okubeera omuntu ayigganyizibwa. Kale nno nnyabo ogambye nti waliwo omuzungu era waloota nga muli mu mbeera efaanagana abantu abaagalana era nga naawe owulira omwagala olw'ensonga z'ebikolwa by'omukwano. Oyo nno omuzungu ye jjajjaffe Kiwanuka. Okitegedde oliko amaanyi ga Kiwanuka era ng'amaanyi ga Kiwanuka gakubanja, ekitegeeza nti otuddemu obulongo bw'olukalu ate otuddemu obulongo bw'essese era ng'abalongo abo lwaki mwali mwagala okugenda mu kikolwa n'omuzungu abalongo abo b'essese era nga olimala kubazaala. Tetugamba okuzaala abalongo bano abantu abatambula wabula abaana b'obutalabika. Era bwe tukugamba obufumbo kutuukiriza ekitundu ky'obufumbo tetugamba kutuukiriza kitundu kya bufumbo na muntu wabula obufumbo bw'emisambwa, nti olifumbirwa omusambwa ebbanga eriwera omwaka oba emyezi 8. Okufumbirwa omusambwa tukikuwaako ekifaananyi nga bw'onoogenda mu lubiri tugambe kati nga bw'oloota weegattagatta ne Kiwanuka omuzungu ne tukugamba nti Kiwanuka obufumbo bwo butambula butya, nti oliweereza mu nnyumba ya Kiwanuka nga bw'onoga nti ogenze mu nnyumba ya Kiwanuka n'omalamu emyezi 4 naye ng'otuddemu nga Nnaalongo gw'olabirira ennyumba eyo, gw'ogikubamu enfuufu, gw'ogyera, gw'ogikuliramu emyaliiro, gw'ogigabuliramu amazzi, gwe ogabula abagenyi abaze mu nju omwo amazzi. Kye kitundu ky'okutuukiriza ekitundu kya Nnaalongo. Okitegedde kati omwo n'ovaamu n'ogaa nti nalaba omusajja alina ebirevu nti ago gaali mayembe ne gakuyita n'okuba omwo emyezi 4 n'obeera omwo nga oweerezaamu nga omukyala nga bw'olaba omukyala. Basaalongo bwe bajja mu nju omwo obateekamu ekitiibwa okubagabula amazzi, okubaaniriza, okubagabula. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo oba weeyisa mu nju omwo nga omukyala bwe yandibadde yeeyisa mu maka ge. Bwe tubagamba obufumbo bwa lubaale mu kitundu ky'obeereramu ekyo, kati bino ebikolwa by'olaba eno nga mwegatta mu kirooto, kati nga bw'onoolutta nga mwegatta mu birooto. Okitegedde kati ensonga eyo etambula wakati gwe mu kuba nti obulongo bwo bukubanja bwa lubereberi ate bukubanja kumala, bukubanja kuzaala. Okitegedde si baana bano abatambula, si bufumbo bw'abantu wabula obw'emisambwa, nti olifumbirwa omusambwa ebbanga ly'otamanyi eritali ggere. Omusambwa ne gutuka ne gukugamba nti kati nkusiibudde, kati nkutadde. Okitegedde kati bino by'olaba oloota weegatta n'omusambwa, ekitundu ekyo guba gukuyita mu maka gaagwo. Okitegedde era bwe gukuyita mu maka gaagwo toddamu kiraba nga weegatta nagwo. Kati awo oba oli mu gufumbirwa. Bino by'oloota nga olaba embaga bamukuba embaga bagatta abagole mu kyaki biki kati awo oba Nnaabagereka wakati w'omusambwa ogwo oba mu mbejja gw'oba Nnaalongo. Abantu abajja mu nnyumba omwo gwe obasabisa, abantu abajja mu nnyumba omwo gwe okwata olwendo n'ekibya n'obagabula amazzi, okukuba ennyumba enfuufu, okugirabirira kateni biki, okwoza engoye zaamu nga weeyisanga omukyala bw'abeera. Okitegedde mu maka omwo kyekitundutundu kino omuntu kyalabiramu ng'alaba bamugatta, bagatta abagole, alaba metroni, alaba ebidaala bamukuba embaga, ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Kati ekitundutundu ekyo tekiba kya lunaku lumu, tekiba kya myezi 2, tekiba kya myezi 4. Ekitundutundu ekyo kitwalira ddala kumpi
emyezi 8 kyokka bw'oba tutuukiriza kitundutundu ekyo ensi yo n'obuwangaazi bwo obeera ojja kubusangamu amaziga mangi. Okitegedde era abantu abalotagana ebintu ebyo abasajja abakazi ekitundutundu ekyo kibeera kibayita mu mbiri. Abasajja okutuukiriza obufumbo obwo bagenda mu mbiri ezo. Tuyina embuga ez'abamaama bannaalongo bannabuzaana baani abasajja bakola emirimu ku kuzimba kati nga bonoga nti bakutumya ozimba akatandalo ka nnabuzaana ng'okola ng'omusajja bwe yandibadde akola mu maka ge. Kati omusajja aba atambuza ekitundu ky'omwami ewaka. Okitegedde abasajja nnabuzaana waba afumba omusajja bayinza omuwa akaseera kakusenyanku kakwasiza gamba kati oli abanga mu foomu y'omukyala wo so si ebyaddala. Okitegedde so si ebyaddala. Okitegedde wabula otuukiriza ekitundutundu kiri ky'oloota nti olaba oli mufumbo n'omusambwa. Okitegedde kati omusambwa guyise omutabaazi omukyala mu nyumba yaagwo. Omusambwa guwadde abasajja obubaka nti bw'aba afumba mumwasize enku mukolenga abaami mumwasize enku mumuleetera amazzi. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati kyekitundutundu omuntu kyatambuza kye bayita obwa ssaalongo, omukyala kye bayita obwa nnaalongo. Okitegedde era mu mbiri by'osanga ebitiibwa abakyala b'ennaku zino bye batalina olwaleero. Okitegedde nti ojja kusanga omukyala mu lubiri ng'afukamirira omuvubuka omuto. Oli ne wajja nga muyaaye mu lubiri aba yatula ssaalongo. Oli ne wajja nga mukadde, oli ne wajja nga muto kasitabeera mu kkanzu ssaalongo. Omukyala tasobola mubuuza ng'ayimiridde kuba abeera avuga katundu kali akannaalongo ak'omukyala bwe yandibadde kwa bulijjo omusambwa gumuyita omumuwasa. Okitegedde kati gumugamba buli kitonde ekisajja ky'olaba mu maaso go oba ekikuyitako amavi ku ttaka mwasuze mutya basaalongo ajjudde emmere n'aleeta asaavinge basaalongo era afukamira bulungi ng'afukamirira bba. Kati omukyala oyo bw'aba afumba atambuza akaseera ke era basaalongo bakola ekitundu ng'era bw'olaba ekyamaka. Okitegedde saalongo n'agenda ku luzzi n'amuleetera amazzi. Olukwo omukyala takkirizibwa kulwasa mu lubiri nga mulimu abaami. Abaami babeera balina okutuukiriza obwa ssaalongo bwabwe bwe busajja, babeera baweza busajja bwabwe. Abasajja babeera balina okumwasiza olukwo olwo. Okitegedde omukyala alina by'ayagala ku dduuka agamba nga emmere tugambe ey'abatabaazi waliwo omukyala agifumba biki era abaami bavunaanyizibwa okgenda kumuleetera butungulu buto biki ebintu bifaanaganako bwe bityo. Okitegedde kale nno obwa ssaalongo bwe okubujjuza si bwangu kubanga ekitundutundu ekyo osobola okukitambuliramu okumala kumpi ebbanga lya myezi 8 paka omusambwa lekugamba nti ensonga zange oziyise. Okitegedde bye mbadde nkubanja obiyise. Kati envuunuka yaabyo bulijjo olota bamaama obuwale buli bweru bakulaga obwerere bwabwe bakola ki. Kati ssaalongo oba basaalongo oba ssaalongo omu bayinza omuga nti genda ogula eggomesi nga ejjudde. Okitegedde kuba emisango ogiriye buli kimu okituukiriza nkusonyiye gwe musambwa nkusonyiye. Genda ogula eggomesi nga eriko ekitambi ekiwuzi erina empale erina peti obyambaze. Tugambe bamuwadde obubaka obyambaze omukyala eyeddira ekikabu ekiti. Okitegedde kati omukyala oyo eyeddira ekikabu ekiti naye asangibwa naye atuukirizza ensonga ze ng'era aluddewo ng'atuuse mu kiseera ekisiibulwa kuba tebambaza gwe batannasiibula, tebambaza atannatuukiriza, tebambaza atannaba kuwangula. Kitegedde kati omwami bagenda omuwa obubaka nti oyambaze omukyala mu lubiri muno yeddira ekikabu ekiti amannya ge bwe gati n'akeera naawe obubaka nti naloose ennyambaza omukyala bw'ati ne bw'ati gomesi ng'omanya nti n'omukyala oyo atuuse ku buwanguzi. Okitegedde kakati omwami ono bw'amala okwambaza gomesi oyo gwe bamulaze okwambaza gomesi naye akwata ekkanzu n'agikola ki n'agimwambaza. Kiba kitegeeza nti omwami ono mu byazza akola mu butuufu emisango agiwozezza kubanga abaanoonya bwa ssaalongo bwe tukubuulidde emirimu gye bakola ne tukubuulira babeera mu kugabula abaana abalongo okuyonsa abaana okukola ki okubalera bingi. Okitegedde kati ebintu byonna n'agenda ng'abiwangula lugira ng'afuna obubaka. Bagambye omukyala eyeddira enkima bw'ati ne bw'ati
bagambye mwambaze gomesi ng'ejjudde. Kati oli gwe bagambye nti ono mwambaze gomesi ng'ejjudde naye ono bw'abanga amwambaza gomesi ng'ejjudde kitegeeza naye olwo aba agenda kusiibulwa. Kati naye aba alina okugenda n'agula ekkanzu ng'ejjudde n'agiwa Ssaalongo. Era abantu abo olumala okwambala tebongerako nsonga mu lubiri, baba bafuna bufunyi bubaka bubazzaka. Bwe batyo bawangula ekitundu ekyo eky'obutonzi, ekitundu ky'obulongo. Lwalewo wagamba nti atudde ku butonzi, oddayo ku lubereberye. Omukyala yaani? Omwami yaani? Abaana kyeki? Amaka kyeki? Okitegedde enneeyisa. Toddamu kwambala mini mu lubiri, toddamu kwambala mpale mu lubiri. Abakyala bajja nga munda ayambaliramu legging nga gye yamanyiira. Legging zonna tuzibambula, bebinu bishooti abakyala be bambalira munda tubibambula ne tubiwanika. Era omukyala babuuzibwa nti otera okukozesa bishooti nti ye nkyambalira munda, okijjamu kubanga ogenda kwejjamu ekitundu kya nakawanga. Tubibambula n'akijjamu n'akiwaayo mu lubiri ne mubitereka. Legging akomako olwozambala baba agenda kutambuza ensonga z'ekitundu eky'okuyitaba obukyala bo baba Nnaalongo. Ebipale ebyo bishooti by'abasajja, legging ez'abasajja. Taddamu kwambala mpale mpanvu oba empale y'ekisajja. Taddamu kwambala mini oba olugoye olukunamu oba olulaga entumbwe. Taddamu kwambala bulawuzi zino ze bayita musalankwawa, tugambe nga bulawuzi eringa sleeveless. Abakyala bazambala nnyo, zibawa emirembe mu budde bw'ettuntu. Ezo zonna abakyala baziwanika. Omukyala addirayo ddala ku lubereberye. Bw'eba bulawuzi ayambala bulawuzi ya mikono miwanvu oba bulawuzi ey'emikono emimpi naye nga miwanvuko. Sikaati empanvu, okwesiba ebikooyi, okwesiba embugo z'abajjajjaffe nga lubika okutuuka ku kigere. Okitegedde? Taddamu kulaga bwereere bwe, kubanga abeera alwanyisa kiri ekitundu bulijjo kyalaba nga abantu bamukunamira, abakyala bamukunamira. Era abaami mu mbiri tebambaliramu binu. Omwami bw'ajja nga ali mu kinu tukimuggyako ne tukiwanika, byonna tubibambula. N'agenda n'agula empale empanvu zokka z'abeeramu, n'agula ekkanzu, ebifundikwa. Bwe batyo bye babeeramu. Bwe babeera bacwezi ne babeera mu bukooyi, babeera Banyarwanda nga abakyala ne babeera mu misana gyabwe. Omukyala n'abeera nga ajjudde, n'abaami mu lubiri nga bajjudde, abasajja n'abakazi abatabaazi, abazaana n'abasajja ba Kabaka. Okitegedde? Kubanga olwana kujjawo bwereere. Era ekitundutundu ekyo bw'okiwangula ne bamala bakugamba nti omukyala bw'ati ne bw'ati mwambaze ekkanzu, gomesi, oba omukyala ne bamugamba nti yambaza omwami bw'ati ne bw'ati yeddira ekikabu ekiti mwambaze ekkanzu. Bwe ekitundu ekyo bw'okimala ne bakusiibula, bwe batuukira okuwa obubaka obwo oteekwa okuba nga olubiri olwebazeemu emyezi egiwera 5, emyezi egiwera 6. Bwe bakuweera obubaka obwo n'osiibulwa, waliwo ebintu buli ekyakuggyibwako toddamu kyambala ng'ozza ebweru. Okitegedde? Kubanga obeera ojja kuzza ekitundu ekyo mu kika ekyakaggwa ensonyi. Kubajjukira ebintu bino ebya mini twabikoppa ku bazungu, be baabireeta, tebyali byaffe, bye bituleetedde embeera eno abantu okubonaabona bwe tuti. Kati bwodda ebweru nga bakusiibudde, buli ekyakuggyibwako bw'obanga wali mwambazi wa legging, ezo toddamu zambala. Era tukubuulirira ne tukusibirira ebigambo byaffe. Bw'obiddamu ekitundutundu oba okizizza mu nnyumba, okitegedde ng'ate wali wakijjamu, kubanga Lubaale atudde ku busoba, atudde ku bwakaggwa ensonyi. Ekitundutundu ekireeta abantu okubeegattako ekyakaseegwa, abakyala beegatta n'abakyala, biki kivuddeko? Abantu abasinga okukoppa ebintu by'abazungu nga bambala mini, bw'ayambala legging omulaba yenna obwereere. Abawala ababeera mu bidongooli n'ayambala empale ng'olaba akasolo wano kazimbye, biki kale ng'ayambadde naye ng'ate okutwalize wamu bw'omutunuulira asobola okukyankalanya omusajja, kubanga ebitundu bye ebyekyama biba birabika wadde ng'ayambadde. Kale n'ekitundutundu ekyo bwe kiri. Kati bw'osiibulwa oba olirirwa, bw'oba waggyibwako legging mu lubiri, era toliddamu kukyama ku dduuka lyayo wadde ogiteeka ku mubiri gwo. Bw'oba waggyibwako bishooti ng'obyambalira munda, abakyala ennaku zino babyambalira munda, oluusi babiterekamu n'essente bibaako ensawo. Bwe batyo bw'omaliriza ekitundu kino toddamu kwambala kishooti kyonna kubanga si kya mukazi. Oba osigalidde kwambala nnikazo, okitegedde nnikazo ez'omukyala, peti, biki. Kati abakyala bava ku peti, bambala biwale, peti bazivaako, tebakyazigula. N'amatundiro agamu tebakyazisuubula kubanga tezikyalina katale. Kati omukyala addayo
n'addamu n'agula empale ye bulungi ey'omunda kuba kati abakyala tebakyazambala beeyinudde ku bisooti by'abasajja ebimpi kati bibaggyibwako omukyala n'addayo n'agambibwa addemu ayambale empale ye gye baayambalanga edda eyannika okitegedde addemu ayambale peti bulungi kwegamba ayambale step by step azeko sikaati oba gomesi oba olubugo lwa jjajjaawe kati bw'osiibulwa okuutirwa okwambala engoye empanvu obutaliddamu kulaga ntumbwe obutaliddamu kwambala bisooti wadde leegingi okitegedde era waliwo ebitundu bye weeyambula ng'okudda mu kiraabu okuba endongo okwatirirwa buli musajja asanze okitegedde kubanga obeera wejjeeko ekitundu ky'abasajja bulijjo ekikuyigga nga weebase okitegedde oba weeyambudde ekitundu kyakaggwa ensonyi ne kaseegu kati omuntu gw'oyina okufumbirwa oba okuwasa era omulaba jento nga bonoga nti jento ekintu ekiri gundi nga bonosanga omuntu nemutegeragana mu byemikwano biki nga si bino nti nabadde mu kiraabu ye nafunye oguyaayo ebintu ebifanaganako bwe bityo okitegedde kakati nyabo ekituntundu ekyo bwe kitambula okitegedde kizibu nnyo ate kiwanvu okitegedde kiwanvu kubanga ebifa mu ntabaalo bingi omuntu ng'otabadde emyezi 8 oba omwaka kakati ekituntundu ky'omusajja omuzungu kitundu kya kiwanuka tukunnyonnyodde obufumbo bwa lubaale kyeki bwe bayita obufumbo bwa lubaale kwe kumalawo ekitundu ekyo kyemulaba eky'obwereeri ne bw'oligenda ku musawo teri musawo ayinza kinogera ddagala abantu bawa obujulizi ku marediyo ku mativi majini gankozesa mukakitanga omuto yeyandoga biki n'obawuliriza n'oseka okitegedde babanjibwa ekitundu ky'okutambuza obulongo obwo kubanga wakati bagamba nti lubaale wamwe atudde ku bulongo nga bwe tukunyonyodde ensonga ezo bwe zitambula oba okuza bulongo buli okitegedde ekitundu ky'omulamu bamwaka oba myezi 8 obeera ojja lubaale mu kitundu ky'obuto oba oli mu kukolerera lubaale ze bayita emmimbi za lubaale kwe bayita okulima tebaayo nnyo kye bakuwa mu mbiri tebaayo nnyo nti oba bakuwa kibbo kya lubaale oba bakuwa ki oba kiki wabula kye bayita okulima emmimbi za lubaale kye bayita olugendo lwa lubaale kye bayita mayiro 8 eza kabaka ng'ozitambuza bigere okutambuza ebigere kye kitundu ky'obeera ng'obeera mu kifo kimu nga toddaka tokola baakuggyako buli kimu otambuza kitundu ekyo okitegedde kasita okiwangula kabaka abakuteeredde amasanyu g'ensi abakuteeredde ebibyo abakuddiza ebibyo kiri mu bingi okutambuza ebyakizza okutambuza ebyamayanja okutambuza ebyabannaalongo okutambuza buli musambwa bamweyana dungu kawumpuli muwanga ndawula kabaka mukasa kiwanuka kibuuka wannema emisambwa mingi ne bannaalongo okwo nakayima nakayaga nakalalu nabinene natimba nambi nandawula nabuzaana namukasa nabawanuka namusoke nagadya nazibanja bamama bangi nnyo kati nga bwe nkugamba ekiwanuka ayinza okuyita mu maka ge n'okubamu emyezi 4 n'obeeraawo n'ovaayo n'akusiibula mukasa n'akuyita mu matwale ge n'okubamu emyezi 2 n'ovaawo bamweyana n'akuyita mu matwale ge n'okubamu emyezi 3 n'ovaawo kabaka n'akuyita mu matwale ge n'okubamu omwezi n'ovaawo nabinene n'akuyita ewuwe n'okubayo emyezi 2 n'ovaawo nabuzaana n'akuyita ewuwe n'okubayo ewiikisi 2 n'ovaawo muwanga n'akuyita ewuwe okitegedde bwe bufumbo bwa lubaale kwe kwebakirira lubaale emyezi egiwerera ddala 8 oba omwaka okitegedde bwe bayita obufumbo bwa lubaale ogenda n'ofumbirwa emisambwa kyekitundu kyemuloota nga bagatta abagole kitundu kyemuloota nga bakuba embaga obufumbo bwa lubaale omanyi bwe butambula bwe bufumbo bwa lubaale nti ojja kgenda mu lubiri oyo lubaale tatereezebwa musawo muganda kuba omusawo taba na matwale gawera bungi bwa buyinza obwo omusawo ojja musanga n'essabo ly'amayembe n'ery'omuzimu n'erya lubaale obanga waliwo n'eryandawula lubaale oyo tatereerera ku mbuga bwetyo kubanga obuyinza buba tebujjudde lubaale oyo atereerera mu mbiri nga buli buyinza bwe buli nattimba bw'anaakuyita ewuwe n'akuyita emyezi 2 nabinene bw'anaakuyita ewuwe n'akuyita emyezi 3 kabaka bw'anaakuyita n'ogenda ewuwe ne weebakayo emyezi 5 bamweyana bw'anaakuyita
bw'anaakuyita ewuwe ne weebakayo emyezi 2, Mukasa bw'anaakuyita ewuwe ne weebakawo emyezi 6, Kiwanuka bw'anaakuyita ewuwe ne weebakawo omwezi, Ndawula bw'anaakuyita ewuwe ne weebakawo paka emyezi egyo lw'ogigattagatta ogenda okulaba nga giweze 8 oba mwaka, abamu gumu kitundu, abamu 2, kisinzira ku buzito bwa lubaale wammwe n'engeri gye yasobezebwamu edda. Okitegedde? Kakati bwe bayita obufumbo bwa lubaale, buli musambo gukuyita mu matwale gaagwo ebbanga ly'omalamu oba ku bufumbo, kyokka ku bufumbo bw'oba weeyisa ng'omukyala bwe yandibadde yeeyisa. Okitegedde? Oyambala n'oggumira, gomesi oba lubugo oba kikooyi oba mushanana, oba bw'oba wabyanise nga bibisi, wabyozeza bibisi, sikaati empanvu oba ekiteteeyi nga kya makisi. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ekyenjawulo nti obufumbo obwo, ekintu bufumbo, bino by'olota nga olaba nti oli mu kidaala bakuba embaga biki. Ekyenjawulo nti emisambwa bw'otandika ensonga ezo giba tegikukkiriza kubuuka masaŋŋanzira, oba toddaka oba toddayo ku mirimu gyo oba toyenjeera. Okitegedde? Kubanga oba mu butalabika obanga omugole, oba toyenjeera oba tobuuka masaŋŋanzira. Ekitegedde? Ne bw'ofiirwa ewammwe mu kitundutundu ekyo ky'otambuza eky'olubereberye, emisambwa gikuwa ennaku 2, genda oziike, sulayo, enkya komawo, kubajjukira kuba kufiirwa okuggyako. Okitegedde? Omuntu nga bunoga nti nnyoko yafudde oba omwana we yafudde, awo oyinza okukubayo ennaku 4, naye abantu nti ba Luganda bikinnaku 2, era bw'osussaamu ogenda okudda ng'ekitundu kyo kifudde nga kisobye. Okitegedde? Kale nno ekitundu ekyo kya bwerende, ekitundu ekyo kya buzibu. Kale nno abantu abalina lubaale w'obutonzi, lubaale w'obutonzi atta bubi, lubaale w'obutonzi asasula bubi, lubaale w'obutonzi be yalonda ng'oyitabira mu kitundu ekyo eky'obutonzi, ng'era olota ebintu bye by'obutonzi, oba olina okwegendeza n'okufaayo ennyo okulabika nga weezuula n'okutambuza ensonga ezo. Lubaale w'ekitundu ky'obutonzi lubaale w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Tewali musawo ayinza kukuwa ddagala n'akuvumula ndwadde zikuluma. Babeera mu kubba bubbi, n'ogenda wano n'ogenda wali, ono n'akutunuzaamu emyezi 2, oli n'akutunuzaamu emyezi 3, ono n'akutunuzaamu omwezi, bwe bityo, naye nga bakubba bubbi era owunzika ogamba nti ntambudde ku basawo naye obulamu bwagaana okutereera. Kale ekyo ekitundu tekiriiko musawo, ekyo ekitundu gwe wennyini nnyini gw'olina okwejja mu bunnya, gw'olina okwebbulula. Okitegedde? Kale nondowooza omumbejja byebyo, kansuubire nti otegedde bulungi. Abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.